abalwana n'abo abalwana nange tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwe abo bonna abatukola obubi. Ekigambo kyensoosa okufulumamu kiri mu Zabbuli 35. Eyo essaala nkambwe nnyo, ndowooza oba y'emu ku ssaala abasiraamu ze bayimirirako bagiyita batya? Omusiraamu bw'akusomera eri waliwo edduwa gy'akusomera, edduwa erimu kaamulali. Ojja kumpabya tukirekawo tukireke mu dduwa ya kaamulali batubuulire we bagiyita. Kakati Pastor Aloysius Bujingo omusumba okuva e Kanani, ensonga zimutabukako ennyo ennaku zino, era we tugenda maaso n'okuba nga twogerera bino kyazzewa endiga verses omusumba, essaala y'omusumba verses essaala z'endiga. And today, guess what? Ngenda kuwa ezimu ku ssaala omusumba zazzanokolayo ng'asabira abalabe be. Then tukuwe n'essaala abo abagoberezi either abakanani oba abatali bakanani naye nga bakkiriza era nga bawakanya essaala omusumba gy'agenda maaso n'okubanga asindika oba essaala zasindika eri abantu. In fact, omusumba w'e Kanani yatuuse n'okuweereza essaala enkambwe n'okwongera okutujjukiza ku mugenzi oba mumujjukira. Bwe mate mujjukira tulakalira Vika exclusive gwe mukutu kwoli mbanirizaako mbabuuzako gye musinzira okubeera nga mutulaba okosako okuba nga mutuliza. Giweka like video kijambe information okutuuka ku okutuuka ku yayagala okugiraba ate era nga kijambako okudduka ku speed ey'amaanyi etenkanika buli kimu ne kiba nga kigenda ne kiwulirizibwa oyo abakyetaaze. Kaakati tutandike bwe tuti essaala eri enkadde yasooka mwagiwulira. Eyo yasinga okweyaliikiriza buli muntu sekinoomu agoberera omusumba w'e Kanani. But this time ayina essaala endala gye yasomye nayo tusooke tugiwulirize. Then ate ku ssaala eri eyasooka nkuteereyo essaala y'ezimu sigenda naziyita ndiga ezimu ku z'abagoberezi nabo ze bazza mu ngeri ya backfire. At the same time nkuleete nkukomyewo ku ssaala omusumba w'e Kanani gye yasindika eri omufu omugenzi looya oba mukyamujjukira. Kanso wa Mary tukitwaliraawo ate then bwe mmala okujjawo nkukomyewo ku bigambo by'essaala endala eziva mu bagoberezi ezasindikiddwa still eri omusumba w'e Kanani. Tutandikire kweno essaala. Ekiruyi kya Mukama n'obusungu bwa Mukama ate nga bungi nnyo bwegatte n'abalabe baffe bubasaleko emisana n'ekiro, buli atulowooleza ekikyamu, buli atwogerera ekikyamu, abaatukaabya okuva ku lubereberye tubasindikira ekiruyi, tubasindikira obusungu bwa Katonda. Wulira emme mu kkanisa. Eyo yessaala esembyeyo. Kati wulira essaala eyasooka response gye tuyina okuva mu bantu. Tusimbudde bwe tuti. Tukusaba mwoyo gwa bugingo taata ogutwale wabanga bugingo isibuko ya sitaani taata amanyigo gakole bannabbi abo bulimba balabi
Olabire ku bugingo taata lw'okubanja Pentagoni yensonga lwaki atukonjera yensonga lwaki atuwayira taata twasonda akasente kaffe mu bulumi obw'ekitalo taata nga twagala okuzimba ennyumba yo taata ne tukwasa bugingo ne tumukwasa amaanyi gaffe taata nkukoboola amaanyi go Mukama kabaka wabakabaka eyatonda emigga n'otonda ensozi n'otonda amayanja n'otonda ebikko n'otonda ebisolo n'otonda enjezi taata mutwale bugingo mutujje mu Mukama kabaka wabakabaka Kigodo kigenda na Kamulali amazinga gakiyitamu emirambo gyaleese gimala taata asabaana b'abantu ali ku musaayi gwa sitaani mwatulimbira taata mu bayibuli yeyo ekitiibwa taata bugingo yeyo kya bayibuli taata bugingo yeegaana empeta taata bugingo musajja mu binyo taata kyemmanyi omulaba mulaga amanyi ag'ekitalo mulaga obuyinza bwo mwejjeeko taata avugambaganya erinnya lyo avumaganya obwakabaka bwo avumaganya ekitiibwa kyo taata laga obuyinza bwo laga ekitiibwa kyo taata otuwonye bugingo mutwale munago mutujje mutata amutwale tukoye tata ekimala kimala Mukama tumukoye okukuswaza okukulabira okukukonjera tata olwokuba ebibi bye tata olwokuba tulina manyi tata tulina buyinza tata naye nga tulinawe kabaka wabakabaka osobola okukikola tukukiririza mu tata yekiseera tulaga amanyi tata tukukowola singa yakugira bakubemu nga baba mu Kanani laga emirambo ku bugingo yennyini tata emirambo gizeeyo tuzayo bakafaya Zaburi 35 lwana n'ababalwana naffe tata lwana ne bugingo akozesa amanyi ga sitaani naye erimbika mu kigambo kyo tomukkiriza kuswaza tomukkiriza kuwemula tata abantu batandise okutunulamu olw'ensonga za bugingo akozesezza bubi tata akozesezza bubi ebiwawaatiro kyekiseera obimuggyako tata yeggwawanika tata eriiso ly'ejjeji eriiso ly'eddene tata litunuze mu bugingo tata olabye byakola tata tata olabe bwayonoonye ensi eno tata olabe bwakoze munange tata munange tukusaba kabaka wabakabaka tata otukwatireko munange totukkiriza kukaaba totukkiriza kubonaabona totukkiriza kugwa mu ssuubi olw'omulutume wa sitaani eyerimbika mu kigambo kyo tata mulageeko ti munange gwosinga tokolera bugingo munange kolera abantu tata kubanga oli w'amaanyi oli wa kitiibwa tata watutonda mu kifaananyi kyo notutonda mu buyinza bwo notutonda mu maanyi go kakati no munange tata kyekiseera otulwanirire kyekiseera otutaase sitaani amazeewo ensi eno sitaani ayingidde ensi eno ng'ayita bannabbi ababulimba tata twala shwaitaani eyitiridde eyingidde mu kyakiyo etwala abantu bo tata enkuyanja y'abantu evwabo tata tunula munange luminati wuuyo tata luminati wuuyo makyaki tata luminati wuuyo tata tuwulira tufa munange tata wuuyo tumukukwasa tata amanyi ga bugingo asuza misaayi gy'abantu mu nnyumba ye ya kwaiti munange gye yazimba ku sente zaffe zetwamuwozimba amakago zetwamuwozimba ennyumba yo mwatuvumira munange mwatufuulira ekyonziira mweyawasiza malaaya tata ekyo naawe okiraba mu nnyumba ye mweyawasiza malaaya mu nnyumba ye mweyawasiza malaaya mutwale tata wamune mukazi we oyamanyiddwanga Suzani Makunamo Suzani akayagala nseno abo bannabbi ababulimba tata abavumaganya ekitiibwa kyo abavumaganya obwakabaka bwo tata yeggwe gwe tukabira kubanga tumanyi osobola yeggwe ayina amaanyi ku bitonde byonna tata yeggwe asobola otutaasa olw'okusonda akasente mu bunafu bw'ekitalo ne tuzimba ennyumba yo tata bugingo nagizimbamu amaka gagadde tata yatambula n'abamundu yatambula n'ab'emundu tata bugingo mutemu nnyo munange mutwale tuyisa babugingo lya Yesu tata gwe kabaka wabakabaka tukukoowolako mulundi guno tukkiriza tulina okukkiriza tata tugenda kuddamu ensaala zaffe asabirababa erigolodomulosadadaradda yamulesadadadda tata munange ow'ekitiibwa totuleka kubonaabona tokkiriza bugingo okutusinga olw'amaanyi ga sitaani gakozesa okwerimba nange nkoleka lyako omugundi kyekiseera otulage gwe kabaka wabakabaka kyekiseera otulaga amaanyi kyekiseera otulaga obuyinza kyekiseera otulaga nti osobola kyekiseera ojjeyo obuyinza bwo taata otukwatire ku bugingo munange tumukoye tukoye okwonoona okutufuula abalalu okutufuula ebisiru okutuvumaganyanga taata fe abakukkiririzaamu bwe tulaba ku bugingo nabikiryakono taata tuwulira nga tukowulata taata tuyambe munange taata tuteeseki bugingo taata munange tusasira taata bugingo asuse taata bugingo asuse bugingo asuse kunoona munange mutwale mulinnya lya Yesu amutwale
kale yamupatanye kale oluvannyuma lwa musumba okuteekawo essaala eno ulira yamuzeemu bw'ati era endiga zazzeemu essaala ekiruyi kya Mukama n'obusungu bwa Mukama ate nga bungi nnyo bwegatte n'abalabe baffe bubasaleko emisana n'ekiro buli atulowooleza ekikyamu buli atwogerera ekikyamu abaatukaabya okuva ku lubereberye tubasindikira ekiruyi tubasindikira obusungu bwa Katonda. Ayi Mukama Katonda w'abana Uganda gwali kusaidi y'abantu abanyigirizibwa gwatagulwa ssente taata nkuleetedde gumu kitundu ogutunulemu olabe. Mukama nkusaba ono obujingo Mukama yagambye mbufe abamwogerako emirambo gyemenga okuva mu nyumba zaffe. Mukama taata nange nkusaba olubuto lwa Suzan Makula luvengamu emirambo buli kiseera taata. Buli kaana kazaala mulambo, buli kaana kazaala mulambo, buli kaana kazaala mulambo. Amayasha ge gateekemu ekituli Mukama. Buli musajja agayingira kansa, buli musajja agayingira kansa taata. Bujingo ku buchwende bweteekako ekirwadde Mukama buli lwakitunulako bw'ati nga yeddisa olunaku lwe yasemberera Museveni taata. Tusaba Mukama gwatalya nguzi. Bujingo ono baako ekirwadde ky'omukuba ku buchwende buno bwajja eno n'ateeka eri. Mukama obukuba ebbalaayi nga buli mukazi abutunulako. Mufuule ekikolimo buli omu amwenyinyale, enswera zimwenyinyale, envunyu zimwenyinyale, buli kimu kimwenyinyale, afuuke ekikolimo ku nsi. Mukama omulambo gwa Richard tegwebaka yonna gye guli omwoyo gwe guyitewo gulwanirira abaana be kubanga taata naawe biri mu nsi obiraba gwali ku saidi y'abantu taata. Ebigenda mu maaso buli kimu okiraba. Pulaani z'abasajja bano taata zikubemu omuliro obakubemu bbomu baffe nga bawuzuuma baffe nga baleekaana baffe mu nfe mbi taata. Ekyo kibeere kyakulabirako eri buli mufuzi yenna anaajjanga okufuga Bannayuganda ajjukire kino ekyaliwo taata ky'ogenda okukola. Mukama nkusaba gwateebaka kabaka w'abakabaka bujingo ono mukoleko taata. Musuule eddalu tulabe ku buchwende bwobwo bwateekamu Makula n'abanga omusira talina magezi. Mukama tulabe bwe bufaanana bwe tuzaala abaana nga babuyina bwe bubanga si busale Mukama abaana baffe tutandika okubasala. Bwe bubanga ekyamazima nga busale abaana baffe tubaleke taata gwe kubanga nkimanyi bujingo alabika si musale Mukama. Naye nkusaba musuule eddalu tulabe ku buchwende bwobwe nga bwe bufaanana taata. Obwo bwamanyirirako Bannayuganda n'abavuma ne mukyala we. Obakuba ekikolimo embuto za Suzan Makula zibenga zivaamu mirambo gyokka. Basuule ekirwadde ky'okuwunya. Musumba tannayogerako okubya mbuto. Ekikambwe kigenda na kikambwe. Ekigodo kigenda na kamulali. Ako twakategedde. Naye embuto kozi n'oli yagambye nti obwana bwawe bufe. Kati kale. Kakati Dulo Katonda abasumba ne bebasumba bamutadde mu kaseera akazibu. Akaani gwabawuliriza era sala yaani gyaba yanukula ateekese mu nkola. First of all buli ayogera ku Zabbuli 35. Omusumba ayogera ku Zabbuli 35. Endiga zibikula Zabbuli 35. Abaffe kiki ekiri mu Zabbuli 35? Zabbuli 35 bwengezezaako okugibikula oluganda lwange lwa Bayibuli bwe mba ndusoma luyinza okubeera nga
sirugumivu nnyo naye tulugumiikirize. Lugamba nti wakana ayi Mukama n'abo abawakana nange, lwana n'abo abalwana nange, kwata engabo n'akagabo oyimirire okunnyamba. Olwokusatu ne lugamba nti era sobola n'effumu onzibire ekkubo abo abanjigganya, ogambe emmeeme yange nti nze ogambe emmeeme yange nti nze bulokozi bwo, ogambe emmeeme yange nti nze bulokozi bwo. Olwokuna ne lugamba nti bakwatibwe ensonyi baswazibwe abanjigganya emmeeme yange, bazzibwe ennyuma. Zabbuli 35 bazzibwe ennyuma, beeraliikirizibwe abateesa okukola obubi. Eyokutaano negamba nti babeere ng'ebisusunku ebitwalibwa n'empewo, era malayika wa Mukama nga abagoba. Gamba nti ebisusunku ebitwalibwa empewo, ekkubo lyabwe libeere ekizikiza n'obuseerezi, ekkubo lyabwe libeere ekizikiza n'obuseerezi, era malayika wa Mukama ng'abayigganya. Oyo malayika yagoba. Olw'omusanvu ne lugamba kubanga awatali nsonga bakisinza mu bunnya ekyebika kyabwe, awatali nsonga basimidde emmeeme yange. Eyo Zabbuli nkambwe. Ey'omunana negamba okuzikirira kumuggyeko nga talaba n'ekyambika kye keyakisa kimukwate ye kennyini, ekigwemu n'okuzikiriza. Bannange Bayibuli 35 nkambwe. N'emmeeme yange erisanyukira Mukama, erijjaguliza obulokozi bwe. Ey'okumi negamba amagumba gange gonna galyogera nti Mukama ani afaanananga ggwe, awonya omwavu eri oyo amusinga amaanyi, awonya omwavu n'omunafu eri oyo omunanyanga. Omunyanga so omunanyanga. Omunyanga sibumanyi. 11 negamba nti abajulirwa abatali batuukirivu bagolokose babuze ebigambo bye simanyi, ye Mukama ababuze ebigambo by'atamanyi. 12 negamba nti basasule obubi ku lw'obulungi okweraliikiriza emmeeme yange. Basasula obubi ku lw'obulungi okweraliikiriza emmeeme yange. Lwaki? Naye nze bwe balwala neyambala bibukutu. Oba bibukutu kyeki? Bibukutu. Naye nze bwe balwala neyambala bibukutu, nenteganya emmeeme yange n'okusiiba, n'okusaba kwange ne kudda mu kifuba kyange. Nembanga ne bwankubadde singa yali mukwano gwange oba muganda wange, nenkutama nenakuwala ng'afiiriddwa nnyina. Mwe eno Zabbuli 35 mbadde sigiwanga budde, naye buli kigambo ekirimu kibanga akubanja bwawerekera akuwalana, bwawerekera akubanja teguggwa. Zabbuli 35 omusumba w'e Kanani gy'ayimiriddeko
era gy'asaba okulaba nga byonna by'asaba Mukama byanukula. Endiga ze tutamanyi oba zaasabirako mu Kanani oba zaasonda ku za Pentagoni oba ziina ab'eŋŋanda abasondera Pentagoni ziyimiridde ku Zabbuli 35. Kashawulefali agamba ddulo tugenda mu bunnya. Tuba tugenda mu bunnya Musumba dda lunch hour leero fly. Kati ate nga tukyali ku Zabbuli 35 omusumba w'e Kanani kino kyazzeemu okukola ku kanso wa Mary mumujjukira. Wulira noonya omusajja eyanneesimbamu gwe baayitanga looya ow'amaanyi ennyo mu Kampala wa Mary twasisinkana mu kooti Nabweru ne mugamba naye kanso wa Mary embaale nawulidde nti gy'ozaalibwa effamire y'abalokole ate naawe oli musajja mugezi ate bangayi nti oli mulokole ti ne mugamba tugende mu kubikulira essuula esembayo tulabe oli 19 ne 18 bayibuli tegamba nti ayongerwe ku kibonerezo alitwala ku kigambo kino nanga ni kyekituufu amazima ga Katonda abimugamba wa Mary n'omulamuzi yaliwo n'abalala baaliwo ne mugamba kati lwaki toli konsandi ng'ennyiriri zino zivaamu mu bayibuli ziragawa ezimu za bitundu endala zivaamu ne mugamba tewandiridde sente ezo bonna abazikuwa ojjodde ku ludda olunyigiriza nga ndaga abantu ennyiriri eziri mu bayibuli bajja kusuula mu ntata. N'akwata ekitabo oba yakijjawa n'agamba omulamuzi nti ask the pastor, is this a Bible or not? Ne mugamba I cannot answer on a covered book, let us open. Ntandika okulaga ebiri mundu omwo bitulage nti bayibuli oba si bayibuli. Waayitawo akaseera katono nnyo kansa n'amuva ewatali yafadda. Famire ya Wameriku eri kati ku TV nabo bakimanyi n'abali mu kooti kati mbajjukiziza bakyakijjukira. Agenze bw'atyo oba awolereza sitaani buli kaseera, wuyo munuupu awolereza sitaani buli kaseera, bamusuuleyo sente zaali za kusondeza z'omulambo. Katonda teyeerabira, tebakulimbanga nti otukola bubi naye bajja kukwerabira. Nebaza Katonda olw'ekitongole ekiramuzi obulwa kooti za Uganda waayitawo ebbanga ttono musango ogunoza gwatandika mu gwa 6 mu gw'omwenda ne bagugoba tetwagusinga tebaatusinga babaga nti mugutwale mu ggulu kubanga emisango gya bayibuli engeri gye giwozebwa wano ku nsi mugutwale mu ggulu gyali ndoozi yatwala petition. I think bw'ogenda n'oggula olutalo oba bw'ofuna olutalo ku musumba Bujingo ne bw'ofa ne bw'olwala n'okomayo takwesonyiwa. I remember Honorable Muhammad Segirinya, Mr. Update. One time musumba yayogera ku mbeera ya Honorable Segirinya Muhammad bwe yali akyajjanjabibwa Nairobi mu Aga Khan naye oli yali mu condition gye tuyita critical embi ddala nga yeetaaga ssala z'abantu abantu baali bagenda maaso n'okusabira Honorable Segirinya era essala zaali nnyingi abamulambula baabanga bangi okuva mu buli kasonda. From nowhere omusumba Bujingo n'avaayo n'ajjukiza Mr. Update era n'abaako ne beeyagattako Segirinya mu mbeera gye yalimu. Singa abalwadde baba balina amasimu ne balaba ebigambo ng'ebigambo omusumba bye yaweereza omulwadde, I bet bwe bitatta mulwadde bimuwa buvumu kudda kukakasa nannyini bigambo. So kanso wa Mary mujjukira yafa kansa, yafiira mu ggwanga lya America era
yakomezebwawo bwatyo naziikibwa twamuzika luddawa waggulu eyo. So kanso wa Mary nzijukira yaziikibwa neya yes nzijukira gye twamuziika. So Waisa Akabanga bukya kanso wa Mary avambula mu bwensi eno onono yali munnamateeka era nga yawolerezaako ne abamu ku bantu ba National Unity Platform. Yali muntu wa NUP mu njogera ennyangu. So Bujingo omusumba amuzizza era ebigambo bye gyali ng'omugenzi tebibadde biwoomu. Still bimuleetedde n'okuzza omusango okumujjukiza omusango gwe baalimu okwongera okulaga nti embeera omusango gye gwagendera mujjukira omusango gwali gwakwocha Bayibuli. If you remember very well omusumba Bujingo yayokyako Bayibuli olunaku lumu ng'alina ensonga zaawa era mwena ze mwategerako obulungi nti Bayibuli azina ebintu bye zimiisinga si ze Bayibuli zentuufu zirina okuba nga zigoberebwa abantu bazigoberera. So from there up to date omusumba akyalina obusungu bakyalina akasajja ku mugenzi era ensonga lwaki asobola okuyimirira katuuti n'ayogera ku mugenzi mu Buganda. Omugenzi tayogerwako kibi. Yes, and bwe tuba tuwa example ebisebisinga emyoyo gy'abaafa tugireka ne giwummula miki ne giwummula mirembe. Now back to Essala Musumba z'abadde ng'asindikira endiga. Bwe tuwunzika storyline nga bweri ey'omusumba ne tugireeta ntuwunzika storyline y'abasabi betamanyi category mwe bagwa ndiga za Bujingo ku Kanani basondako eza Pentagoni bali concerned just ngaba citizens oba bannakigwanzi abalina ebyabwe byonoonyeza mu bigambo by'omulala. Ekyo tujja kukiyisanga nga bonna bakyamu. Essala esooka okuva ewa musumba kyakulabirako kibi eri abasumba nti akatuuti akakozesebwanga edda nedda okulokola n'okukyusa okosako n'okukkirizisa emyoyo gy'abakyamu akatuuti keekamu kakozesebwa okutiisa okwennyamiza n'okulabula emyoyo gy'abandyetaaza okulokolwa. Oba nkinnyonnyodde bulungi nti omuntu eyandizze n'ayogera ebigambo enjiri ey'obulokozi erokola abakozi b'ebibi oba abo abakyatambulira mu kibi yakyuka n'egenda mu njiri etiisa abakyali mu kibi okujja okulokoka. Reason amubuulira inahetiwe mu ngeri ey'obusungu mu ngeri etali yakumuwooyawooya. Omwana bw'ayonoona n'omukuba emiggo n'akifuula kya buli lunaku aguba ennatti gy'okoma okugisumulula ennyo enaaba. Ebyo nno bigambo tebiri mu Bayibuli naye ate bya buntu. Omuntu eyeesigama ku Bayibuli byasobola okukozesa okusika emitima gy'abali mu kibi oba abatambulira mu layini etali ya bulokovu. If ng'abasumba bagamba baagala kulokola abo abakozi b'ebibi n'okwongera okunnyikiza eddiini oba ebikolwa eby'obwakatonda mu abo abayatudde obulokozi n'okukkiririza mu bulokozi, bwe baba nga basobola okuvaayo ng'ate ebigambo bye bakozesa byongera batannalokoka kwongera kukola kibi na kuwa example ku basumba nti ate be babi. Musumba yabagamba abo tebajja kulokoka taata balabemo. Bible teina ndowooza siri musomi wa Bible from A to Z, but I think Bible teina weegamba nti waliwo ababi abalemeredde Mukama. Bible erina olugambo olunyiriri nti mwenna mujje gyendi abo abazitoowereddwa.
n'abataasanga era n'abawummuzanga. Omukozi ow'ekibi Omutonzi amwagala, era oyo ataakola kibi enjiri ye tefaanagana n'eyakola ekibi. That's why abasumba bagenda mu ghetto ne babuulira enjiri erokola abakyali mu kibi, esobola okubasika ebaleete basembere mu church. Then kasita basembera mu church ne bamanya Mutonzi waabwe yaani, nga batandika okufuna enjiri ekika ekirala eyongera okunyikiza okukkiriza kwabwe n'okwongera okubalaga ebirungi ebiri mu bwakabaka bwa Katonda. Kino mbadde ngenda kireeta between Nuupu and Musumba Bujingo tukireke. But kankibawe, Musumba Bujingo lumu yagenda ku kituuti n'agamba nti Nuupu kankireke but all in all endiga zibeere endiga, abagoberezi babeere bagoberezi. Nze bukyanga nzaalibwa saagala muntu kumpita ndiga. I'm not a shepherd. What mu bisolo byonna? I'm not a sheep. There's Shepherd ye musumba. Shepherd ye musumba. I'm not a sheep. Yes. I'm not a sheep. No. You are a sheep. I'm not a sheep and I'm not a follower. I'm a believer. Ndi mukkiriza, asiri mugoberezi, siri ndiga. And I'm not a diehard to any pastor. Ndowooza ezo ze sent. Ebigambo ebyo byawuka nnyo. A shepherd is who? A shepherd yalunda endiga. Yes. So we tukiteeka mu bigambo by'ekkanisa, a shepherd is a pastor. Then a sheep yendiga. I can't accept that. I cannot be a sheep. I rather be a goat. Or you rather be a shepherd? No. I rather be, instead of being a sheep, I rather be a goat. You know why? Embuzi ekola muko ku mputtu yadde bagitwala kulya. Okitegedde? Temala gagenda yadde enjala egitta. Esooka kakasa nti, are you taking me kulya oba you're taking me ku kiso? Esooka negala ne mane kirabika. Kirabika bama gye tugenda birungi. Embuzi, I mean endiga bweraba enkoko ng'ekulembedde, endiga ekkirira mu kolongojjo kurushu mpaka enkoko n'etuuka weebuukira jo eyina ebiwawaatiro, endiga n'egwa mu bunnya. Endiga bweraba zinnewaazo nga zikuba yutaani, tebuuza kiki lwaki ziri zikola yutaani, esooka kuba yutaani ate tedda mabega kubuuza kiki abaddewo. So I rather be a goat than a sheep. I'm a believer. Nsikiririza nnyo Mutonzi wange, nsikiririza nnyo obuwangwa bwange n'ennono yange. Era nze nekwano ku YouTube saagala ba diehard. Njagala ba believer abakkiririza mu kyenkola. There are so many people abali abalina timu gundi. We have no team. The reason lwansonga buli wembeera ne team, people get addicted. Nga buli kyobagamba they say yes. Yes boss. Okay. No problem. Right. Yeah. Our man. Oyogedde. Those words are no longer useful. Bya bulijjo kubaali basuusuutiddwako. Naye bwe kataligirya olunaku lulikya. For how many years ng'ekkanisa ya Musumba
esonda sente z'okuzimba ennyumba ya Mukama? They are like how many years? Myaka 8. But Pentagon plan yagwa kutebereza around 7 to 8 years. But I think emyaka giweze. Down from 2017 up to date, dibe myaka emeka? 17 up to now. Yeah, there are 3 years and 4 years. Yeah, 7 years. 7 years to 8 years. Around there. Nga kanisa esondebwa kuzimba nyumba ya Mukama. Kakande Ministries ezimbiddwa mu myaka eri esingako eri mu plan esingako yazimbibwa eri mu plan siyokera obukezi n'ogamba kozimbe kakati Kanani ogiraba n'ettaka kwetudde mu lulimi olwa Bayibuli kifo kitukuvu. Ffenna tukkiriza oba tugaane omusumba Bujingo ebbanga lye yabuulira enjiri eya 2013 awo 2012 jangu eno yambuka paka 2015 n'ebbanga lye lyabuuliramu enjiri turn up ya Kanani nga bakafuna Kanani eyo va ku Bati Valley genda ku Kanani then ne turn up ya Kanani today online and ground comparing yagejja abantu abaali bawuliriza enjiri ya Salt buli ssaawa 7 nga buli stage ya boda, stage ya taxi, stage ya sigambye rentinga mu comment manye ebigambo bikubya naye buwandiike bulwawo naddala obw'omutimbagano nabo bukubya computer misuse. So sigenda kirwako mbalekedde ekyo sente ezasondebwanga ez'okuzimba Kanani Pentagon sorry ne sente ezisondebwa leero bakyasonda still wetuzicomparinga batugamba ko nti egenda tandika ozimbwa babalamu ne baleetawo obusawo wa sementi bamuhoozi yali supposed kutandika musingi gwayo mwezi gwa kusatu. July. Yeah, it was July. Yeah. It was what, July? June, July, around there. Around there. Yes. So no, amasasi we gakubwa mu January ne bongezaayo. Amasasi gamukubwa mu gakubwa mu January. Si gamukubwa gakubwa mu January. Buliriza. Alina ebiwundu. Oh sorry. Mbadde nerabidde sorry. Okuva amasasi lwe gakubwa. Sigambye nti gakubwa gundi bagundi. Ngambyo bakuba motoka ye. Anti gaba gafuluma mu mundu. Oshegedde. Okuva amasasi lwe gakubwa. Siwakanya nti omusumba tebamukuba amasasi. Ebyo byavaawo dda. Byava ne mu arguments abantu zibayina. Bara okuva amasasi lwe gakubwa mu January. Zali nga 3 musumba bamukuba enaku z'omwezi nga 3. January. Olunaku no silwerabira. Then bwetuvaawo na netugenda okuziika Muhumuza Richard Esembabule oba Rankoni. Then wetuveeyo musumba yamala weeks oba zaali 3 bamwe weeks 3 nga tajja katuuti weeks 3 zawera zaali weeks 3 yes weeks 2 oba 3 nga tajja katuuti yeah around if I'm not mistaken weeks 2 oba meka najja katuuti. So kati okuva lo yajja ku kituuti n'alangirira nti Pentagon ebadde yakutandika mu bwetaba June July okuzimba omusingi naye bajongeddeyokko nga bwe bakungubagira Richard Muhumuza era n'asuubiza nti Pentagon
bagenda kuteekawo ekisenge kibateekemu erinnya lya Muhumuza Richard ng'e yali omukadde w'ekkanisa newankubadde yali mukuumi we tali erabirwa. Bane bino byonna tubituuseeko tutya mweraba. Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne plot ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina plot ebugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka n'5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteeka offices zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kwoteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties, let's guide you home. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo biba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 87 15 15